teri kuzikiza tusonga mbele teri kuzikiza fe muliro Mr. DJ gwe yongeza bass bana bagomenyeke be maleko stress labanda musisi gumocheza yesansabaga ngarombidde nsana po musikati wamagwede mu wasala ko ngasirimu kakusimbe giyo wolire muliro tocha nga muliro gwa geyena tukulumba nga yitira mu walodiwo copyright yani badde nungi singebera makuba matufunga n'abagirika abagikwasaganya kibaliko ki kitufu sikweyagaliza birimo okweyagaliza mu Uganda antu nga beyagaliza nampulira muyimbi muganda wa muyimbi bibireka byaliwo kedda ne kati ku mulembe guno kuba kati folaye tuli wano tutuyina muzeyi waffe ye muzeyi Matiya Kakumirizi nti kati buno obudde kyandibadde nga muzeyi oyo yitizeze yakuba mu myaka gye mu budde buno zikyamuwa sente yes okubawa machinery oba okubawa studios ez'omulembe si kikulu olimba before go muyimbi kandi ko kulufunamu nga gwe kalukola kalufulumya kalutekamu sente zonna waliwo asobola okusooka okululyako before gwe abo be banjise banji ddala olabano wanali ku library kusoko dulyamu baletawo ekirowoozo kino tulowooza ffe abayimbi nti batuyamba buyambi okuba ennyimba zaffe ku radio buyambi okuba ennyimba zaabwe ku TV kulira nti bonna nabateekamu kasente owulira mu moto za radio ezo bwe ziba zikomekereza tezibaako ekitabuli ky'omuziki emiziki kitegeeza ezo nazo bizinesi ezikolera ku music business yabaningira ko music gamba wizo owuliriza radio nakulambange kuba bulango kanaawe teri yataddewo radio kuyamba bayimbi wabula radio abayimbi oba music agiyambako okugireetera abakasitoma esagaza buli omu afuna mu kintu kino xpotv to the world xpotv gwe mukutu kwe tuli nagamba wanooka we wali banno ddala bannanta kujuza ate nga bakuwa kasavu kanyama olunaku lwaleero tubale tuyitaayita ne mukulu Abe ne tubaako munnabitone gwe tusinkanye sijja mwanjula sitera kwagala kumenyaamenya nsonga ze sitegeera bulungi agenda kuba abeeyanjulira abulyenne we tuli kubanga we mulaba mu background tetuli ku studio za xpotv temugamba nti twasenguse so omukulu gwendi naye olunaku lwaleero kasoke mukwasa akazinalo nga sina kubeera nga njobo gya bingi yeeyanjule atubulirawo we tuli tubeere nga tumanya ensonga gye tuliko olunaku lwaleero mukama wange essanyu lingi nnyo okubanga nkusinkanyeeko olunaku lwaleero nange lyamaanyi nnyo sobola okubanga nkusinkanyeeko amiina naye nga kiri kiti oli kiriya ndi kiriya nnyo ewatali kubanga twonoona obudde bwonna nsaba osooka onnyonnyole wano tuliwa n'abantu babulire gwani ensonga gyoyogedde entuufu nnyo wano tuli wano wayitawo kazoone wano ku kidda bw'oba otuuse ng'awo awali Edeni awakadde opposite ku kidde kazoba ku Chezi we tuli side awo mu studio bagita Sankofa Records omulabi waffe xpotv alabira ddala instruments emabega wano nti kyetuliko si kyakusaaga n'akatono si muzannyo n'akamu omulabi waffe yandiyagadde okumanya nti ono gwe twogerako naye yaani wandibaa waliwo akumanya ntasobola kubuulira ggwanga lyonna kyo kituufu nnyo yo amanya agange yenze Bandman King Tiger omuzibu n'omuzibu kwekali gonna era yenze y'omu oba batiza abayimbi bonna amanya y'omu kubanga noli naye ajja watu natugamba nti ye mutujju naye ono naye ayinayo phrase yazze nayo so simanyi kaki kebaba bakwesa emabega awo batugamba nti buli kye bakola kyegendereza Wedi Matoni yatubuusa mukama wange tuli mu studio tukusanze nze ng'omuntu najagadde okumanya ozze ku recordinga oba amapesa gwagatuulako amapesa asinza agatuulako oyinza okugamba oba nzize ku recordinga naye kati wano mbeera waka ndowooza ne baganda bange balaba zikizo nawo Levis Pro ize beats obwedda mmanyi gaali nze anti mwatugamba olina okukola eggaali ffe tuli baggaali ffe tuli batraini omuli batraini so ekitegeeza oli artist ndi artist ate nga muziki tuguwandiika
tuli ba producer kati kugamba gundi yona gyobo jiddemu naddala artist bo artist tubayitira ddala baje tukola omuziki kuba studio mu side ye waffe mu tembade bulungi studio kola muziki gwa kabi studio ezibaddemu nga tezibawo ekyo kituufu abayimbi balina okuva wana quality balina okuva eno ne batindiga engendo kati mwagala omuntu ave wano nga buli kimu kirikiri asijjukira ffe tuli mu ghetto kaya tukimanya abaana ba ghetto tebaba bulungi nakasente ate ave eno akasente kagenda otwala ku studio ate alina okkalinnyako akalyeko ekikomando naye so asobola okujja wano kumpi waba avudde nesawaka naye omanyize nina omuze bulunsango omuyimbi niwe mba nkumanyi bulungi niwe mba nina oluyimba lw'omumatu mba njagala nnyo nompaamu akapeera simanyi batunafunako chance ye onatukubamuko ate kati aba muyimbi asobola nakuwa akapeera so ogenda katuwa ogumingiriza oba kakati osobola okugamba ate kati omuyimbi abaako nti muninde ayasumulula nze mbanga mujasi kati kyolina okumanya nze bakubira tune gye bayita teri kuzikiza teri kuzikiza tugenda maaso teri kuzikiza ffe muliro teri kuzikiza tusonga mbele teri kuzikiza ffe muliro Mr. DJ gwe yongeza bass bana bagomenyeke bemaleko sitwesi laba namusisi gumocheza yesansabaga ngarombidde nsana po musikati wamagwedemu wansana ko ngasirimu kakusimbe giyo wolire muliro tocha nga muliro gwa geyena tukulumba nga yitira muwalodiwo yo why okonya ku muliro gwa geyena ko mao nenga tu nanyinyi nakoko tulibeta na mungodi nayagala jetuwa nze njagala kulya kuna mungodi gwe samulampa kuna mungodi gwabala bato bawa kuna mungodi mama kuna mungodi goteba mukodo mpa kuna mungodi basabo ne banyabo bulijjo nina ebibuuzo ebyensiiwa nga neebuuza ddi lwe nagwa ku artist mbeere ngambi mwocha so olwaleero muguddeko so se musaba kapeera akatuwadde nammwe mubaddeko tukakasiza bungi ono artist yenyi wadda bwe tunoonya kati mukama wange nina obuuzo obutono nnyo kamu bubiri busatu si bungi nga bugenda eri gwe on behalf of all the artists. Recently twalabyeko omukulu Lidi Puzzle nga sinkanye njajja nayo si ensonga enkulu ensonga enkulu yagambye nti ebintu byabawa kuba tujukirako jajja yavayo n'abawa studio nga ba artist era na yagula ne ku byuma ebyakola videos naye ebyuma ebyo mwabiteekawa onasonyiwa osooka okusekamu ose nakwesekera musebo kubanga kibanga omuntu kubeera awo ng'obadde muyala olina ajja akugamba batugambye baba wadde amasefuliya g'emmere kati ndowooza wooli awo omukkuto gw'oliko naye nga musajja wattu wooli ne mu lubuto osibyemu kigoye kubanga kakati singa tubalina studio wezityo ayi twandibadde ffe tukola studio weziti kuba muzamba ne kubayagamba alese studio ebyuma binamu ebiri muzeeyi ayinza okuba aleeta studio naye nga studio erabika yalina bannyiniyo bali agireetedde nga si ffe nga seba artist bonna artist mulimu ebiwayi nti abeeno tebakolera gindi andi ayinza okuba kati yagisabayo teyayawula kati nga ffe abeeno bwayiise kawempe uwa n'ebitundu ebirala nakireka ffe tebatusabira ekyo nga mbadde sikimanyiiko abayimbi balimu ebiwayi abayimbi tebalimu biwayi buli ffenna tuli bayimbi ne kati kyegambye nti kibanga oli wanaakusanga awo nagamba kawo omukuto oguli ku ggwe kyogezaako tegeeza in simple terms ebyuma tebyatuuka ebyuma tubirabangako byabulira era bino ebyuma si byajjajja byeyagaba bino si bya gavumenti sabayo temweyibaala ntuli mu studio ya gavumenti omusajja atugambye ebyuma tebaabirabako tubirabangako kati wemubanga ebyuma mugamba temwabiraba mwaba ku ground jajja basinga okulwanirira ate nga temuswasonga watuufu ebyalaga ekitegeeza kati muba nekimugamba nti jajja ekifo kyotukolera ekyo tukoleremu kino ekyo kisobola kubanga nti oli bwakola ekintu ekiyamba ffenna nga nange ali eno kati nze kaleko
ndi wano ndiko mu kibuga kati wali Masake wansi nenga muyimbi kati bwe wabawo ekintu nga nali yasobola okuganyulwamu ndowooza kyandibadde nga kye kirungi okusinga ng'omuntu wanajja nga abaana muli mu nnyumba emu najja wakoona akagaati muri bana banyumba kitegeeza bwawakoona akagaati abanga agambe mwenna mulwanagane kuba mwenna mulina olwanira akagaati buli omu akagalako oba kitegeera bulungi oba abayo n'enteekateeka ekomawo nagamba nti lero kampoono wenkomawo n'akalala kamu era nkawe n'amuddako ante kakati ageze okusaba bwagamba nti mbasabidde mwenna ate gwe n'otuwakamu ate oli naawa najja ng'oli owaayi bamwadde nga kamuli mu nkwawa kali wano ate n'atuuka nakwogera nti bannanno bampadde akagaati nkalina wano muki n'asirika mu nkwawa kati faamu tuwulidde nakipya bagaba ebyuma ate kulimbe kyokamba temwabimanyi senga ffe twasalako dda tebatukolera ku muziki nga ne vidiyo babagulidde kamera ezimalayo nganda wange leka kuleka kamera ezimalayo naye bayinza okuba omanyi buli kintu waba wakifunamu okitegeera bayinza okuba nga bo bakifunamu bo nga baani nga bo abasaba kyebasaba nga simanyi ani yatusabira ebyuma gwe byatuukirako ye yagenda n'ateekayo ekirowoozo ekyo nti bannange twetaaga ebyuma abayimbi bayinza okuba nga baali batudde olwawo tusanze wano bali abayimbi 5 ekizibu kyabwe yali studio bagamba abayimbi naye nga tebagamba nti abayimbi mu ggwanga lyonna kyotegeeza nti bandibanga mu kugaba ettereke be balituuzaako abali present that day kubeera nabo bayimbi kuba tubaluga tuli 5 tuli bayimbi era mbabayimbi tuyalenga ffe abayimbi tusaba studio ekigambo kiri mu pululo tuli bangi katolite yayawula kubanga n'ekirala nti studio ng'emu sisuubira nti esobola okumala abayimbi abali mu Uganda nti studio eri kubanga waliyo omuntu nga nkugambye kukimanyi waliyo omwana ali eyo mbalala eyo nga muyimbi ng'ali lwakitula amanyi okuyimba ninga n'okulinnya obulinnya okujja e Kampala kakitegeeza naye ebitundu ebyo singa bibadde nga nabyo biri mu studio ez'omulembe ate oli kyandimwetagisiza kyokujja eno aba teyeetaaga kujja Kampala so kati oli mugezako kutuwa way forward bandikoze eki nze nga nze kyendaba kye bandikoze bandikoze ekintu ekiyamba ffenna and kati ffenna n'agaba naye ayagala kuweeka kyo kati okugeza era abayimbi otogera ku copyright yes copyright yandibadde nnungi singa ebeera amakubo amatuufu nga n'abagiriko abagikwasaganya kibaliko nga kituufu si kweyagaliza birimu okweyagaliza mu Uganda abantu nga beeyagaliza nga mpulira muyimbi muganda wa muyimbi ebireka byaliwo kedda naye kati ku mulembe guno buli omwana onya wakola ki kati copyright nava kikyandibadde kikola nti omuyimbi asobola okufulumya ebintu bye kuba kati folaye tuli wano tutulina muzeeyi waffe ye muzeeyi Matiya Kakumirizi nti kati buno obudde kyandibadde nga muzeeyi oyo yitize ze yakuba mu myaka gye ng'obudde buno zikyamuwa ssente kitegeera naye music we asobola okubeerayo ng'akola wala bamulyamu naye nga nnyiniye talina bamufuniramu kitegeera kakati ate n'obudde buno abo abayimbi abali mu kusaba nti njagala studio nabo basaba kyalwaleero kyokka bo tebakaddiwe bajja kaddiwa balibeera mu studio nga bali omupaka no kati gwe olinga atujja ku mulamwa olinga agamba nti okubawa machinery oba okubawa studios ez'omulembe si kikulu si kyekikulu kubanga kibana okumanya tuteekamu ssente fine nezo ze tuteekamu tuzijjawa kati bo bayinza okuba bateekamu nga nezibateekamu bazirina kusegeera waliwo abayimbi abazzi waliwo nakuba katunike kamu ne kakwatayo nafuuka ekirala nakyagala lyonna alya ku ssente naye ng'obudde buno w'omusaana yagayo omusajja yakuba ku yiiti ogamba olimba ne bagamba nti yayimba akayimba gundi bayimbi bangi naye nga netuniza eyo ezikyakuba naye nga tasobola kukola ki zifuzijjamu wadde olwataano kati n'abeera abasabayo ako olwaleero bajja tuuka bakule bakaddiwe bamanyi nti balituukira myaka 7 oba 8 bali bakyalya ku ezo ze babawadde
tekijja soboka kati bo bayinza okuba batunulidde kyalwaleero so kati ebyo maze okubisamba n'obiteeka ebbali obigambye ebyo bifu tebisobola kukola kati kiki kye mwetaaga nga bannabitone sijja kuzigamba bayimbi bokkabula nga bannabitone wamu comedian artists musicians writers kiki kye mwetaaga ekiyinza okugamba nti kino kijja kutuwa obulamu it secures our future tomorrow twetaaga copyright ku biyiiye byaffe kubanga kati nange gweyogera naye wano oba nga wotulaba wano twatufulumiza ku nnyimba ne zitambulako otukubye n'obuperera nenga kulebo gye tulikera wawala baziryamu naye ffe banyinizo bw'okutuuka okululyamu sakaleke oluyimba before gwe omuyimbi tandika okulufunamu nga gwe kalukola kalufulumya kaluteekamu sente zonna waliwo asobola okusooka okululyako before gwe abo be bangise bangi ddala olaba nowana ali ku library kusooka oddulyamu kikamba tewali ngeri yonna sente ezo wa library zatunda gwe gyofunako tebaawo kubanga kati olaba bwebatabeerawo nnambika ntuufu kitegeeza kati omuyimbi bw'anaafulumya oluyimba wano kuba ekimukaluubiriza ndi kati oyo yayogedde bateekamu sente nnyingi nga woŋŋambye naye ate kati oyo yeerabidde wali ate omuyimbi atalina ezo sente nnyingi zakolaki anti mbayogerako badde nti gwe yabadde asakira naye bamukolerewo studio ng'asobola okugendawo ate aba tamusakidde ekimu ku yatugambye nti abayimbi mwesosola nti wowulira nti okugeza yakozesa example ya epas ngepas wakola studio nze gundi sijja gigendamu kuba nja kubaamu kali ekisooka mulimu engeri y'akanyomerezo ekirala nti muli mpulira we naavaawo ajja kudda mu projekiti yange agiwulirize either okunkopa oba okunsekerera okumenyamenya amadaala nze ŋŋamba oyo yakyogedde ayinza okuba yalimu akanyomerezo kyekyamugambye nti abayimbi bonna buli muntu alina embeera ze kali ye kyekyamulowoozesezza nti nze omuyimbi ali eno eba naŋŋamba studio yiri wali njagamba sijja kgenda wagundi kati golowooza muyimbi ki ali eno nokazooba bwayiise wakawempe gwe bayinza okugamba nti ogenda mu studio yepasi wali okukola music nakirabanga ekyolujeregerero kitegeeza ye level gye yakyogereddeko ye ndala level gyaliko yalina okuba n'olujeregerero ku level ye kati nze kati wano wendi kyogaa nyinza ojerega yepasi ayinza okujerega epasi alina okubanga ali mu level yo obanga amusingako okitegeera kati kitegeeza bw'aba alina bye yabadde ayogera alina abantu be yabadde ayogerera so si bonna yabadde ayogerera omuyimbi ali mu kulwana okusituka alina bye yabadde ndooza yabadde ayogerera abaatuuka edda tugambe ate kale ekyongera okundaga nti era mu bayimbi mulimu categories ebyo bibeerawo kuba ne mu bulamu bulimu categories kati awo wenyini ugamba nti mulamu mu bulamu bwaffe bwenyini ng'abantu inamu categories kiyinzayo ku kiri omuyimbi ali mu kulwana ofuna breakthrough naye yeetaga copyright oba yeetaga byuma ante kati olaba kibanga omuntu wonaamugamba nkuwadde w'okulima ate nga talina nkumbi olaba agenda limisaawo ki alina sooka funa nkumbi alina sooka funa nkumbi naate enkumbi tebagabanga be nti omuyimbi bwe wabaawo ekimugayidinga n'amanya nti bwe naaba nkoze oluyimba lwange oba nga lulungi nempita mu mitendera guno ne guno ne guno we naatuuka wano we n'abantu se nja kuba nsobola okukola ki so tekifaananga muyimbi kuva eriina n'atunda ebikajjo bye n'ateekamu n'akola kino n'agenda ku tv n'agenda ku oba okitegeera nti asobola n'otwala obulamu bwe bwe yandibadde oba akola ekintu ekirala oba ki n'abeera ng'obulamu bwabo abutambuliza ku ekyo ekintu n'atuuka oluusi n'emyaka nga gikoze eki negimuyitako so nga opportunity zino zalina okuyitamu ze zitaliiwo kati atuuka mu bafere abo ne bamufera n'addeero music waliyo abafere teri kintu kitali mu bafere nga olwakufere atya in terms of management connection gwe kyolina okumanya omuntu obeera ku kintu kyoliko naddala ng'olina kyogoba bantu bangi bootuukirako kati mwabo mubeeramu abalungi ne mubaamu n'abanoonya ebyabwe kuba olw'ensonga nti oba okyali eno kizibu okumanya abantu abatuufu
kati kangeze nze ndi wano xpotv njimanyi waliwo abalaba nga tabamanyi ng'akoma tulabira ku ssimu omusajja oyo nange nandibagadde ne bajja ne batuuzamu ku kamera ninga talina na wakola ki wabatuukako kati oluusi wabaako gwagamba nga te ye kinoonya aba expert nga ye mufere agamba nsobola okutuusa kino okitegeera naye omuntu waaba ne wamanyi nti wengenda wano nsobola okumanya aba xpotv ne mbafuna okitegeera kikyandibadde kisinga kubanga ndi ngugereza nti studio we naabeera wano ngeno studio gye bawadde abayimbi omuyimbi kijja mubeera temujja eno si yabe omuyimbi kijja mubeera kizibu okuva eyo alinnya jje eno ngate neeyo ennyini wandibadde wali ezaayo studio kyotegeeza nti gavumenti yonna yetaaga obikola yetaaga okubawa ku capital as in hard cash in form of machinery n'ebirala then ate maye bawe ne copyright nti olaba kufunye bulungi simanyi omuyimbi bwebaba nga kangeze copyright bagitaddewo nebeera nga ekola bulungi nga we nagamba nti omuyimbi ng'asobola ofumya oluyimba lwe oba omuntu yenna asobola okuyiya ekintu kye naddeeka n'amanya nti chansi we najja nempitamu nja kufunamu ekyo kyentegeddwa okukola ki kyentekeddwa okufunako kitegeeza kikakatako n'abantu abayiiya okubanga noyiya ekintu ekirungi oyiya kasasiro togenda kufuna kikakatako okuyiya ekintu ekirungi ate nti ekintu ekyo kyoba oyinza bwe kiba kirungi oba ojja kifunamu ebbanga oba okiraba naye kati waliwo abayimbi abakuba ku hiti ne babeerako ng'obudde buno mu butuufu oluwa omusanga tonyalaga nti yaliko obagamba nti oyo yakuba kali akayimba nti kati omuntu oyo n'oba mu myaka 20 emabega oba 30 wamuteerawo studio yalikodingiramu nga yabwerere ku bino ebiseera kyandibadde kimukolera naye ate ekyandimukoledde nga oluyimba weerebyo yakuba emyaka 2 alufunamu kasente oba agenze mu studio okulikodinga oluyimba olupya oba tagenze nti omuntu gavumenti yandibadde ekola ekusetingire secure future and present nti olunaku lwaleero we mba njeetaaza okunyamba nja kugifuna ate nga newe namala okufulumya ekiyiye kyange nsuubira okukifunako ne mu maaso oba kikibadde otegeeza kubanga kati olaba ensi zirimu ku bayimbi nga batusinzeeko bakagezezitizedi oba zaani zi Kenya toza nti studio zonna za gavumenti gavumenti ebakwasizaako osanga record label ezisinga zirina studio zaabwe nedowooza gavumenti kyebakwasizaako kwe kuteeka amaanyi mu copyright eyo nti omuyimbi nawe omuntu n'abanga ebintu bye byayiyiza asobola obifunamu oba okitegeera nga bibye abirinako ownership nti newaba taliiwo waliwo abantu abagenda okubeeramu nga bafuna ne kati nze ngaye muzeeyi waffe waliwo obudde buno nga newogenda ku YouTube waliwo oli nga yateekayo music we nga mulyamu naye nga yenyerera tafunamu wadde music oyo waliwo abantu abamuteekayo nga naye nga si be bannanyiniye nyiniye nga tafunamu wadde ndozoba kirakyengeza okukola nkifuna bulungi naye nga nyini music oyo kuba kati wali muzeeyi musajja akuze takyasobola genda ku stage kubeera okwo kwekyanga kaseera kuba mu studio ngaffe nti tetukyali bavubuka naye yandibadde ebiyiiye bye yayiiya nga asobola obifunamu obulamu bwe n'amanya naye yakola ki nti naye yakubirako awo naye ku nsonga eya copyright atono nnyo omanyi siri muyiiya nnyo sibitegeera ebintu ebyo in terms of being an artist naye nga waliwo artist yatugamba nti abuuza bubuuza nti tuba right now we are struggling with promotion without even copyright we have to pay someone to promote our music but just imagine that someone must pay me to use my music tagenda mulekawo akozese music ow'amawanga amala kuba bo tebajja kuba na buzibu obwo ate ne music ow'amawanga amala naye era lwakusasula anti waliwo amawanga amala agakyalinga ffeera nga nagwo tegalina bya copyright eyo byamaanyi ki nti ajja kukwata oluyimba luzanye nga bw'ayagala without even your andi kati olaba kati copyright wano wetandika okukola neze nyimba era wano abazikozesa kazibe ku luguudo era bajja zisasula nabo banyinizo kubanga bo balina copyright bo
Boba nyini nyimba ziri yengo omuntu somala gajja nti nyimba ndisima yaro akubanga era bo bazifuna mdoza nti bo ojayo oluyimba lutakola ekitufu bayina nga impititive nyezo okufuna nti ne government zinengeri gezibagayidinga kubanga tojja gamba nti be waba wali copyright teri masimu ajegali nayo jegali tojja gamba nti be eri wabwe tebalaba nyimba z'abayimbi balala babebweru ekitufu naye kitegeeza bwe baba bakitaddemu amaanyi nekiri kibaako ekkomo kyogamba enyimba z'abantu bayinza ozivaako si bonna naye wali abajja okuzivaako akatale kajja kwesala local market nti nze nina ebintu kati byendabye wano mu music nti ojja kwesanga katono nnyo ojja kwesanga nti kati example abe Masaka temunyiga kati ng'e Masaka ojja kwesanga nga bantu batono nnyo abalina smartphone ogenda ku YouTube anoonya ku luyimba lwo wabula nga ate banalukuba ku beat famma oba ku mbuutikizi lujja mutuukako mangu ogenda okugamba nti ogenda yeeyo ng'akumanyi saate banaagamba nti mainstream buli omu agenda ozanya oluyimba luno olina okubanga olusasulira kijja kuviirako bano aba mainstream okuzeepena tebasobola kuzeepena kubanga ngoloza lwaki kati nabo lwaki ffe batufunamu nti baleetawo ekirowoozo ekitulowozesa ffe abayimbi nti batuyamba batuyamba buyambi okuba ennyimba zaffe ku leediyo batuyamba buyambi okuba ennyimba zaabwe ku tv pulira nti bwena bateekamu kasente oba owulira moto za leediyo ezo bwe ziba zikomekereza tezibaako ekitabuli ky'omuziki ekimanyeomuziki kitegeeza ezo nazo bizinesi ezikolera ku music bizinesi yabaningira ku music bwekyogamba oyinza owuliriza leediyo olunaku lulambange kuba bulango kanaawe mbako kikyamu kyekyo kitegeeza bizinesi tebaziteekawo nti tutaddewo leediyo tuyambe abayimbi aba tebazze kuyamba teri yali ataddewo leediyo ekuyamba abayimbi wabula leediyo abayimbi oba music agiyambako okugireetera abakasitoma esageza buli omu afuna mu kintu kino kakati gwe kati nze kankugereze ndi wano mu studio onyambako okuleeta bakasitoma tugamba mba sikusasula naawe oba onsasula mba nkusasula kuba oleeta bakasitoma studio yange nebeera ng'ejjudde abayimbi kati abayimbi bazze wano basasudde $5,000 $2,000 kati gwe ngamba otya nti gwe ate aleeta bakasitoma nti gwe tosasulwa ate gwe alina okunsasula kituufu yomwe alina okufuna mu that relationship ofunamu nange naye nkufunamu sinawe nja kugamba nti nsasula ate ondeetera bakasitoma kituufu so kati mbadde nsaba tubeere nga tukoma wano olunaku lwaleero tujja kuba nga tuddamu tusinkana emirundi mingi naye tetusobola kuba nga twawukanye omanyi lino eddoboozi lituuka wantu wangi naffe gye tutamanyi kati nga ggwe munabitone twandisabye obeeko akagambo oba okasindikira gavumenti oba okasindikira ani yenna bwe kikwatako olw'okujja mu lutalo olw'okulwanirira bannabitone nze nga nze eddoboozi lyensobola okutuusa oba eri gavumenti oba nabwe kikwatako nti bwe baba bakola ebintu kyandibadde kirungi nnyo kangeze oba balonda muntu nti oba kwasaganya by'abayimbi n'abanga abayimbi bonna n'abali eno asobola okuba nga amanyi ebizibu byabwe batayambako bano bokabaalaba bamanyi nti bano babeera mu society bweti bano babeera mu society bweti kati baabo tebali ku mulamwa si kyekyo nti kyetaaga okuba nga baleeta pulogulamu oba enteekateeka nga zisobola okuyamba bo ffenna abayimbi abali eno n'abali waggulu kubanga eno abayimbi abamanyi oyimba gye bali tebalina nga we nagambye tebalina chansi tebalina abatandikiddewa tulina wanafulumya ebintu bye kugamba ajja teekamu amaanyi agwemu n'amaanyi oba kitegeera teeka mpaka capital waggwawo pozi n'ekirala abantu bano wabakubidde obupera babuulireko waje bayinza okusanga music wo oba handles zo oba wonna bayinza okuba nga bajja embaliyo embali yange ekyo kintu kikulu nnyo nga we nabagambye eze King Tiger omuzibu ku YouTube nkozesa King Tiger Yugi ku TikTok nkozesa King Tiger official tubeera wano mu Sankofa Records abantu etaaze nsobola n'okuwa ku namba zange ez'essimu ne bannanga abalala bajja kubanga era babawa ku namba bw'oba tosobodde kufuna nze osobola okufuna ne vice producer osobola okufuna Zikizo Ize Beats
ne mukibi yennyini era bw'obanga onjagala osobola omukontakiti asobola okuja ku Alpha n'akutuukako. no musajja sebo tugudde wala bbanga ddene leka naawe tuli bakaawo kadda kubanga toŋŋambangako sebo tuli bakaawo kadda naye nga nze namba yange eri simu ey'essimu eri 0758 53 emirundi 2 74 0758 53 53 74. Osobola okunkubirako ng'ompa ku mirimu ndi musajja muyimbi nyimba yakwetaaza ayiteko ennamba nyimba ku mikolo nyimba buli ku kintu kyonna okutyako okwalula abalongo okwalula abalongo soba ne banyabo bwetyo otambudde olunaku lwaleero mpozi okubajjukizaamu katono nnyo Alpha Media Production yagamba nti ebifaananyi vidiyo ez'omulembe emikolo mbaga abikolako ate ng'agamba nti gwe jangu ne bajeti yo ajja kuba ng'akubuulira ekijjaawo wennyini tajja kugoba. Beera ng'omutuukirira ku namba y'essimu 0770 944266. Ate gw'ayagala okusupportinga xpotv in form of buying t-shirts tugamba nti zikyaliwo mu kala zonna tujja kuba nga tugikutuusaako mu size yonna kala yonna gy'ogyagalamu era ku namba y'essimu 0770 944266. Nawe ayagala okujja ku Sankofa obeere nga oproducing omuziki batuwadde olukusa agambye osobola okuyitamu ffe n'otuuka so tusinkane ndowooza ku programu yaffe the podium temugyerabira eba ssaawa 2 paka ssaawa 5 ez'ekiro buli lwa Mande paka lwakuna twesangeyo. xpotv to the world.